Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekuumira. Kola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano gwe yenna ali eyo byali mutala amayanja mbaanirizaako nnyo mukwano gwange ali yampuliriza. General Muhoozi Kayini Lugaba Chief of Defence Force neera avuddeyo jjukira nti leero weekend alina okuba nga ayisa mu bannayuganda eggaali weekend ndowooza ye yagyekwata nga gyayagala okubeerako ffeemu amanyikibwe. Jjukira nti nno yasooka n'avaayo ne yeesimbawo mu byobufuzi ebyo ne bimumegga kati alaba engeri yokka ey'okufuuka famous eri bannayuganda n'okuba nga amanyikibwa kwe kuyita ku social media. Yalabye nga social media ndowooza etumbudde nnyo abantu oba balaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi agayina ennyo mu social media ne balowooza nti no ye mufudde ow'ettutumu waatyo nabo kye baba baagala okukozesa ne advantage okuyitirawo kuno ng'abangi era ye mugambye mu comment section. Naye ebyo katubimma amazzi ku luno avuddeyo ku nsonga ki? Ensonga gy'aviiriddeyo tetegeerekese naye oba ggwe onoogitegeera ojja kujja mu comment section wabula nze nabitegedde lwange. General Muhoozi Kayini Lugaba Chief of Defence Force avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba I have all the video share but they are too trouble to watch. This is the last appeal to the White Army to surrender. Mbufunze ng'agamba ayina obutambi bw'ayagala osheyalinga bw'ayina yandiyagadde obusheyalinga naye ate bwattabbu nnyo okulaba. N'agamba naye gwe guno omulundi ogusembye okubasaba ba White Army amagye ag'abeeru okubanga basalendinga nga beewaayo. Lwaki? Jjukira nti nno Muhoozi Kayini Lugaba Chief of Defence Force bbanga liyise emabega yavaayo nnyo ng'ayimbirira ensonga ya White Mercenaries abali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Ate jjukira ye nga Chief of Defence Force yakajja deployinga amagye mu Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Ituri ssaako ne Bunia, ebitundu ebigambwa nti nebirimu ebyobugagga. Ate jjukira bano ba White Mercenaries bapangisibwa ogenda maaso n'okukuuma ebirombe ebyo n'okulwanirako ku byobugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo. Yavaayo n'abawoninga n'abagamba nti nno abawadde options bbiri badduke oba basigale bakwatibwe. Tetwamanya byaddirira oba yabakwata oba badduka. Naye ate tulaba ku luno ng'avuddeyo ku Twitter ng'akola statement ng'agamba keekano akaseera kaabwe ok'okuba nga bakola apiiru esembayo yena apiiru yaabwe esembayo okuba nga beewaayo bakwatibwe ne General Muhoozi Kayini Lugaba. Tomanyi oba oliawo olowooza otya ku statement eno ye gwe oginterpretinga otya? Jangu mu comment section jangu otangaaze eggwanga okisinzira gwe ku ndowooza yo nga woogiraba. Mbagaliza weekend ennungi mweraba era mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo.
So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.